kano bubaka bwamwe mukulu Tamale ono agamba nti no webale kuweereza lwaki abantu abo befudde ekitalo mu ggwanga basanguze ensi ebakoleko kubanga muzeeyi balabika abalemeddwa jjoke mukono ate nkubuulire media yaabwe kakati bonoowulira n'ogamba ffe tubagamba kimu tikakati Bobi Wine abadduseeko kubanga babadde balowooza nti buli omu ajja kujoogebwa nze kyembagamba nteri muntu ayagala kumujooga taliiyo wabula abantu abamu bagumiikiriza obujoozi olw'okuba tebalina kyakkola naye ate oyo aba mubi nnyo tikakati Bobi Wine yamugjayo nabagamba nti bannange nze mukulonda Bobi Wine nalaba minisita ng'akwata amazike gandi boti Bobi Wine ngakwata amazike yes emitwalo 5 yes I said I've been saying it nti I say minister giving voters money to vote Bobi Wine kakati Bobi Wine akoze eki abadduseeko nti nebweddira omwana omuwala abasajja abakulu abagagga babikola naye educating omwana omuwala olumala university anoonya muto munne gwafumbirwa gwomusajja omukulu n'akuleka waawe kakati bano obujoozi bwabwe nti ekintu kye balina okukola kiri kimu kuyita pulezidenti ayite bannassali abo bakivumbi abajoogeddwa nti buli ewali ssente bo bagibojjawo buli ewali ssente ne bagibojjawo nodira omukazi nga guwaatudde ali mu kkomera naye guwaatudde tabbanga ku ssente gundi byandaala obuvubuka obwo we buli katonda bw'alituyamba ne bukwatibwako wano byandala n'abulumiriza faamu yonna ejja kutunga ono agamba Atenyi ye Atenyi thanks to Mr. Tamale Milundi. How do you see the case of Ham vs DTB compared to Cairo Banker pension scandal? Andi kankubuulire akula omusango yagutta ogwani ogwa Cairo Bank nti Cairo Bank abantu bava mu public service ne babbayo ssente ne baziteeka mu Cairo Bank 45% of the Cairo Bank money belongs to government. Kakati batwatuuka okuyogera omulamuzi yayogera kanaabi nti akulu saidi yatta omusango saidi agamba bw'aba banka tebategeerako omuzimu ne guggulawo ne guteekako ssente omuzimu ne guleeta akafaananyi kaago akulu naye lumu akulu ajja kukwatibwa wano lwaki pulezidenti akulakoze bo bakola liigo naye kyamuwulira yabulanga enziku alinga nakalema wonna tebamanyi political tremors ziriwo omusango gwa Hamu ekikufuula ogw'omutawaana kiri kimu nti eggwanga lyaffe terikyewola mu World Bank eggwanga lyaffe lyewola ku bambuzi ku nte lwaki terikyewola mu World Bank tesobola economy bagise babbye buli omugoloza kasajja ayinza okulinnya mu World Bank obabba kati tekyasobola kutuwa sente era ne mu meeting gyenkubye the man who is talking omanyi baiteekako buno is a minister of finance. Era if you analyze akuga my senior man, my senior minister, he was a minister. That man, ababadde nga baraising money, yabadde minister. Kakati kesi ya Hamu omulamuzi yagamba nti ensimbi zonna ezivudde mu banka y'ebweru etalina branch wano ebapoteyo. Kakati nga bano bakeewole South Africa, bakeewole Canada. Kakati bakugambye government block twewole trillion mukaaga ate basoose kubagamba basoose kuba musaala gwa parliament ogwa Sebutemba ne bayayaana bafati alikwatibwa ebyo byonna mumutiira bwerere all of these things mumulowooza nti gavumenti enaddako eneeba ekola kakati in Ham's case nti ababbi mu gavumenti balowooza nti ogw'omusango bwe gubeerawo bajja kuba tebakyewola kakati bo badda ku omulamuzi wa PhD kakati kagundi ka principal judge ne kagenda kajjayo fayiro ne kagirwa olunaku lumu baliti kubuuza oli meketa olunaku lumu gyegimeketa oli ku Panado yes ono ye Kabuga Daniel tujja kumulaba kuyo principal judge ng'ate madduka babimubuuza ono Kabuga Daniel from Nalia. Some of us who have followed Tamale for a long time we know that mafias we are just waiting the day to come. Anti ono yennyini kubanga ekibalimi okutegeera kiri bwe kiti the president must retire era nabo bakyogedde olwaleero the president emyaka gyatuuseemu anything can happen kakati Museveni is looking for a soft landing tayinza kuddira gurupu eno n'agirekera power etali reliable imagine
ng'abasajja b'otuula nabo be bawagira Bobi Wine. Omusajja agambye we bribed security to keep a close eye nga tuwa Bobi Wine ekibiina tumukolera. The media was given money. Oyaba ki? Oyaba muntu. Yes, kitegeeza bwe buwa amaze okwonoonayo nti Muwanga believed nti by toppling Obote yajja Museveni ajja muwa omulimu, yali vice we. Kakati ate nga Muwanga had committed more atrocities okusinga Obote. Obote took it by collective responsibility. But Muwanga killed the man of people in Gundi. Naire Mason. Abantu bonna yabattanga Muwanga. Kakati Muwanga yalowooza ti abantu bajja musu bw'oleeta basemwogerere bw'oleeta bani. This is how Semwogere lost value. Neewuunya nti yakomyewo. Semwogere kasa yagenda mu gavumenti ya Muwanga lost value. Museveni lwaki ate yamuteeka mu anti yamutwala nga captive nti ekibiina kya DP Museveni yali gendi nabingu ne bamuleeta Semwogere nga bamulipi abaana ne bagamba bakadogo muzeyi tunakamata adui bamutwala ne Zedi Malulu. President agenda kutula bwati nga Semwogere wacha oyo Dr. Semwogere was captured but he was in Obote's government, Okello Lutwa's government. Yaliko minister wa internal affairs ne tugenda Luweero wano nga tunatuuka Luweero mu town. Helicopter beerandinga nga tulaba abaserikale baatisiza abakazi emifaliso bye bava okubba babayingiza mu nnyumba yani waliwo awo bayitawo kasaala awo nga tunayingira Luweero. Semwogere yagamba ebyo sijja bivumirira kubanga n'abaana bamwe bagenda mu nsiko lwakuba people not reminded. Kati yabadde akomyewo mbu Kabaka amuwadde ekirabo nga lwaki America Organizing ayise bannaddiini balidde ssente mbu agatte gundi n'omusajja ali wuwe ku faamu omusajja emyaka nnyama kyeyo gyota Semwogere yakalya ebifi by'ennyama bimeka ente ziri meka Semwogere ennyama gye yakalya to be directed by somebody nyamuvera arrogant man. Kakati ono agambye nti nno webale program nti nno abasomesa 200 aba mobs basinkana President Yoweri Kaguta Museveni lwakitulo omwaka oguwedde era President nayagira Ministry ya Finance ne Public Service okubasasula ne Ministry of Education nti naye okufaananga university balecturer ba universities endala okutuusa ne kaakati tebabasasulanga mulumba yagambibwa ati ate kaakati bo problemu yabwe gye balina tebajja kuddamu bajja kujjamu abamu babagule abalaba batiisi tikakati nalaba mu monitor nga bagamba nti President sente zewa abasomesa ziriwa nimbagamba zali zijja kugira mu 3 phases nasooka bawako billion 11 ne bawa omukazi wa saako emiliyoni 5 n'abasayiningira empapula ti sente zize. The woman is languishing in Gundi sente bazibba. Kakati nze nkubuulira nti nga toyina akulo ng'oyinanze tukubuuza ekintu kimu did this money reach the account kubanga kusente ono yasayininga tezagenda ku account babbanzi be kakati tubajoola ate oyina kyokoze kuba arrogance yaabwe tebagenda mu banka kuteekayo sente bo bakwata n'omusiru n'abasayiningire no let us ask ku account zayitako kubanga olw'obujoozi bwabwe nga tebasuubirayo kirala kigenda bakolebwa obwongo obujoozi bwabwe bwe busooka. A man like me, an intelligent man like me, I first deposit that money ku account ne tujja ne batukolera check ne tuzibako naye bwe tebatwalayo sente wano dojja kumulaba oyo kati omukazi ate bawandiika omuvubuka yagenda n'alaba President n'amubuulira wisobolo akulo yamukwatirawo aligendi abavubuka ne bakola gundi online capital gundi yaabwe akulo yabakwatirawo eyange gyati nakres kabuli ono yeyange miso tezanyirwako kabuli senkali agamba nti nebaza tamale mirundi kabuli zisisagana bale ntemukuba ku simu yange senkali agamba nti nebaza tamale mirundi yatuwonya kyapa mu ngalo kyapa mu nyuma tukita kyapa mu nyuma kyamulemu okupama naye ng'omanya amagezi ge yali akoze nti batuwe emyaka 49
yakwata ebyapa byaffe abitwale bwa Museveni amuwe myaka 49 nga temukire nayo ensi ebunyobunye n'omulenzi oyo namukuba n'ekyapa mu nnyuma ye kyamulema okupama. But you don't know what a lease means. Lease bashoka kuwa 5 years. If we don't fulfill the conditions in 5 years, a lease is cancelled. Yes. Lease bwoba wagamba kuzimba residential house nogiteekako kaputi n'okolamu edduuka, you have violated the lease, nanyi ttaka gitwala. Omwana yali ezze nemubatula nemuba n'adduka. Kakati ono agamba Kabuga Daniel we thank Tamale Mirundi has done his part to expose those mafias. Yes. So the public is aware. We are just waiting time to come. Naimayiga working in Paris. Those not tumanete mukuba bajja kubayolanga grasshoppers ebyo batandise okutagala nti bateeke sente mu Bobi Wine. Naimayiga working in Paris. Those not make you to be a prince. You have robbed Buganda enough. What do you have? And go before the climate changes. Anti kakati yaga nti okubeera mu lubiri kikufuula mulangira nedda ye mukozi wa ssente. Naye ffe problem etuluma tebamala okukola katemba waabwe ne bazannya obubadi nga Museveni abayita abawasire era ojja kuwulira nga kabukedde kakubi Museveni asinka gy'omutanda kakati ffe abadde bayiyewo omubiri naye nga buli mwaka bamulwanyisa kakati zino ssente zaaliko za musajja oli Bobi Wine ffe tetusosola eki omwana ayagala ssente omulenzi oyo ayagala ssente naye enjagala gyayagala mu ssente bwe baliba bamutwala bwe bati bwe baliba bamutwala ne galubindize muliwulira nkubuulidde kale kakati ajja kubalirwa ku ludda luli. Ono agamba nti mbuliza mwami Tamale Mirundi nti ndo Segirinya Mr. Update takolera ba mafia anti bakugambye omusajja akugambye ti DP block yiye yonna yagiteekawo tukontrol Bobi Wine tineka kati Bobi Wine bonna abanyutralize n'abagobamu ba kamiliyoni baani kakati gwe ogenda ne kamiliyoni mbo bakubatiya gasagulawo office yayina kyatadde nnyo oyita mumutwale simanyi makalu mumutwale ab'omusawusi bamutwale baveeyo beegaane ti this is a fake tape kuba nkubyeko katono baveeyo oba Bobi Wine aveeyo yeegaane nti omusajja gwamugamba nti yamudduseeko teyamuteekamu ssente. Let them come up and explain. Kakati ono agamba thanks Mr. Tamale for the program. He has exposed mafias. Now we know them. Soon we shall print out their posters with headlines wanted by for Ugandans for making them from Juma. Incite people. Me, I don't incite people. You are not thieves. You are arrogant fellows. If the president can turn all of the students kitegeeza twafunye mandatory testing abaana abazzeeyo ku ssomero nga tebalina kitegeeza ne famire zaabwe teziina nembwa zaawaka teziina kati alarming figures zibadde eza Diana zibadde zivaawo Diana twine yes kakati awo nga yalinda ng'alinda lwe balimuvunjisa ng'essente nga babateeka ku wanted for the poor Ugandans. Yes. Kakati ono Kaluga Daniel era akomye okubenaali agambye nti no bamafia ffe tubamanyi amanyi agataddewo wano mugusaa mu kuteesa n'ateekako Lwabogo omuko Profesa Kabushenga n'ateekako Mayiga n'ateekako ne tumwebaze oyo yebyatuwe kati ng'okyogerako yasinza mugundi yawe nayegonzi nze mukugamba bugambi kakati ono agambye nti no nti Mr. Tamale Mirundi nti kituufu balamu ye yagobesa Bebe Cool mu State House Hassan Mityana nde Bebe Cool yangamba Bebe Cool mwana wa minister veteran position. Yes, I told Bebe Cool kwetofananga kusasira Bebe Cool muyina ekinangani kyammwe ekyekiwaatu if your music career should go beyond Museveni sigana bana abemmengo babadde bapulaninga nga si babbi you must know the kingdom must go beyond Museveni enerira kakati you organize in such a way nti oba Museveni yaliwo baani yaliwo obwakabaka bujja kubeera toba mubbi investinga era Queen wa Bungereza bw'aba asoma ekiwandiiko kye
kya prime minister yakiwandiika. If it is a conservative party group aga nti my conservative government, bweba ya Labour Queen aga nti my Labour government, whoever comes mu bukulembeze bwa Bungereza akola ki? Alayirira mu kibiina. Queen yabeera kavaawo then ayogera ekibiina kye. Naye Queen ta commenting n'abalangira. That's how they have managed. Kakati baba nabakutuuka mu campaign ne batunda Buganda. Which means nti mu campaign bamala okutunda Buganda kakati alijja. That's one. Ekyokubiri baby kulu yaŋŋamba tisebo nange tebanjagala mukulu mulaba. Lwaki? Tebaagala. Anti bebe kulu bwatuuka ewa president sente zajja zifuna tebazibbiyeko. Zijja kujja direct. Kitaawe yamubuulira ti man like me toyinza kumpita nonga nti ompe milioni 10. Sizirya. Nti bala mwampisa mpe sente. How? Nti nze oyinza okuŋŋamba nti nange ndi advisor wa president nabano. Ekyo kiba ekifo ekifudde. Lwaki Balamu yazibawa? Ati kankubuulire Balamu ayina sente z'abamafiya. Sente nabaga siza Museveni. Sente zibadde z'abamafiya. Ate tayogedde. Akugenda tubadde tugulayo twayagala okukozesa Museveni ng'omuyembe nga tugunyeenya. Ayiwe sente. Museveni ayiwe sente. Noono n'ateekamu ezize. Kakati ono akubiddwa obujozi bwe ne sente ze. Bobi Wine abukubi. Bobi Wine ejjo. Kubi n'obujozi bwe ne sente ze. Omusajja Bobi Wine ono bw'anajja mbukulembeze osubirayo ekifo kyonna mu gavumenti. Naye nkyagala nnyo omuntu alowooleza mu sente nga bamukubi. Olowooza nti Bobi Wine wali wake oba mwayimiriza sebakala oli musajja nti Bobi Wine ajja kuwa ekifo. No, sina kye njagala. Naye njagala nnyo instead of giving the money to your own people abenaale you give money to the opposition. Kakati njagala okubuuza if Mirundi can I fight Bobi Wine who was created by this money man? Tosobola. Kiba fair okumpita to fight Bobi Wine eyateekebwawo ono ali ne president mafia atenga bwe babirya waali ali ne president bwe babirya. Kakati gwe gendayo ekitegeeza nti gwe wa Bobi Wine ky'oba olaba nti sibikola. Kakati teebereza singa nalina links ne Bobi Wine wali badde ozimbidde kuba nabagamba nti mwenna abagenda ewa Bobi Wine waliwo bw'obanga oli mu lyato olina okwegereza ebintu bibiri. Eryato lyammwe bwe likapusayizinga ne libbira ne muba nga mufulootinga n'olaba ekijja ekidduka emisinde si speed boat goonya. And the crocodile is not interested in the rescue mission. Ekyokubiri bw'oba mu nnyanja eryato ne likapusayizinga sooka weegendereze oli ku mugongo gwa nvubu oba oli ku loonya. Kakati nze nabagamba nti abali ku Bobi Wine bonna batudde ku mugongo gwa nvubu esobola okuvaako. This has been proved. Ate kugonya. Kati abalowooza nti Bobi Wine azze ku rescue mission agenda bayamba. No. Okutuusa kakati ate lwabadduseeko kati azzeeyo mu Bamerica. Kakati nkugamba Bobi Wine bw'abazzeeyo mu Bamerica nga Bamerica bamukutte tuli mu ddenja. Kuba Bamerica bo balinda mukola akavuyo bayingirewo. Nga rescue mission bali okuba tulimu akajanja. Kakati mu musanyuke bakubye kundi amasasi kubanga bano Abamerica bajja kujja nga bazze kuprovokinga Bobi Wine ajja kuba very arrogant n'okusinga bwali. Era nalaba red paper ng'ekubye Bobi Wine survives bullet. Nabulidde bano bakyogera nti bayagala okumutta nga bamuttira luddawo anti abadduseeko bamafiya obeepankako. Naye nga nze Bobi Wine namukubira esimu ne muganda Bobi Wine mukazi wayina enkuŋŋaana zaatuulamu naga nti owange nti you can talk to him. Ne mugamba Bobi Wine nkubuulye ssebo abantu boyina 50% bayisa operatives nga takikkiriza. N'akikkiriza no nga tayanukula. Nenziramu ne mugamba nti Bobi Wine bakubya mu motoka za gavumenti ne bagamba nti people power yazikuba. Why don't you come up and defend your party and see ebikola nga mwenda yabikola ne Bobi Wine bali omuntu ki kasi kyovula ebintu byammwe tosobola kuwagira Bobi Wine nga muwagirako ki
kubanga musajja muntu anti kyenkubuulira bw'aba yali akukubafu ne bamafiya akazi ayinza okukaddamu mu maaso kubanga Bobi Wine yagamba bada yagamba Bobi Wine yagamba nti egundi ki nti ayina lwe yayimba naga nti ekiwaani kakati oba ono wa ssente yamukoze ekiwaani kubanga ono wa ssente agambye ti nina 500 billion but the problem is should I sponsor DP Block as an entity oba neno nteekeyo naye you don't need to spend that money stop stealing public funds mwekweke bannayuganda beerabira mangu who knows where kakoza mutale yizi yabula gwe naawe n'ogwo omusimbi gw'oyina teekawo factory y'amata abaana banywe ku ssomero gali kiipu nga gwagakola naye sikubba bubbi sikubba balunzi sikubba ki uniform musayi gwa DP mu Kinaawa agambye nti nno mbuuliza mukulu Tamale Mirundi nti nno abaana b'amasomero banaafuna ddi masiki kati atalina mukamwana ye kamwana baalya biliyoni 8 mu munti za masiki tewali kakati gwe kyoba okola gulira omwana lwaki sigulya mwana wange masiki zigula mmeka balimu baleke babbe one time all of these things will be audited naye mulowooza ti gavumenti enajja kakati buyoya bamusibye mayisa era wadirayo Burundi wonna Joseph Mukapa eyali president wa Tanzania baali bamututte yabba ekirombe n'akiguza famire ye ekirombe kya golodi ng'akyali president singa te Tanzania taliwo baali bamujembye kakati gwe tofaayo bano kasitanda bye ng'omusajja omugagga asalawo tuyinvesti ne Bobi Wine nti amucontrolling mmanya amagezi gabaweddeko akatono amagamba nze kigere ezzana mbuuza Tamale Mirundi nti essuubi n'ettala lya Uganda liriwa nga bakulembeze ebitongole byonna religious cultural leaders bifu essuubi mwana nga nkubuulira bwe tuba tusoma ebyobufuzi ensi emala kuzikirira after kuzikirira mujjamu ekiramu twatingana wano we have 35 years of peace era ffe batugamba ti ekintu kyokka ekitavunda ne kiddawo muntu naye ffene ensigo emu evaamu ebifene bimeka kasemala turod kakati bwe kibanga bano batandise okutya future nga balina kuyinvestinga mu Bobi Wine abaprotecting kitegeeza ebintu bibiri bategedde nti gavumenti yaabwe eri vulnerable era omusajja akugambye nti emyaka gya pulezidenti yeeraliikiriza anything can happen kakati tuyinvestinge wa bw'otuuka mu myaka eyo essaawa yonna bakulu tuyinvestinge mu ki mu people power tuyinvestinge mu DP Block tuyinvestinge kakati ekyo kirungi lwaki mu FDC tebateekayo Besigye tebamwesiga nemugisa muntu oyo omusajja bamusiba amukuba kabangali mugisa muntu ekyobola mugisa muntu tawandikibwako mu mawulire in fact for me nti president has retired kubanga nze mperekera Museveni the person I see I can join nga president retired ayina values z'obukulembeze izi mugisa muntu kubanga ategeera kyakola si mubbi lugunda ate abasajja bakulu bakadye bakirunda kiveidinda Moses ali naye okuva ono lwatala ne ssente ze ng'atandise okutala amakuti agamulemeredde nkubako mungalo omulungi omulabi wa HGTV programu yaffe tandise olunaku olwaleero tubajja kukibaddiramu olunaku olw'enkya satu ez'ekiro banakuya olunaku olw'enkya ku Sande tugenda kubeera Kalaata mu miruka egyo gyonna egirinaanyaawo tugenda kubeera Ensumba ate era tugenda kubeera ne Kalongo ak'Abaluulu yonna nga tugenda n'omulimu gwaffe ogw'okugaba enkumbi mbaagaliza ekiseera ekirungi tuli ku kaweefube wakugoba bannabusujju mu constituency yaffe y'ebukuya naffe twekulembere tuli basajja bayivu tusobola okukulembera ate tetuli mu lumafiya ffe temuli atutaddemu ssente wadde 10 tuzenga ffe nebibataddemu bajja kujeema olaba Bobi Wine abazannya bada kale nno bwe tutambudde olwaleero tuwuziganya